Omuzannyo wa film amanyiddwa nga Kagwa Ramathan Matovu the Great. Omuzannyo ono abasingako mu obungi mumanyi bulungi nnyo era mujjukira bulungi nnyo mu firimu ze ez'enjawulo zazannya nga bamumanyi ng'omuzannyo w'omutima omubi era ng'ekifuula omuzannyo okubeera nti wa mutima mubi n'okubeera ng'akyayiwa abantu kitera kuviira ddala nti omuzannyo oyo abeera amanyi kyakola. So kitegeeza nti Kagwa Ramathan engeri gy'azannyemu firimu ebbanga eddene n'okubeera nga mumanyi ne character ye n'okubeera nga bamugamba nti omusajja oyo simwagala kitegeeza nti abawadde ekisinga okubeera ekirungi. So omuzannyo ono mujjukira nti yazannyako mu firimu ng'abakyala baagala ki ng'abonyaabonya Dr. Abdulatif Lutaaya ng'ambonyaabonya olw'omukazi gwe beegatta naye ne basobola okubeera nga baagala ate basaanyewo obulamu bwa Abdulatif Lutaaya. Mpozzi ate era n'akuzannyira mu firimu nga Enkwe z'abasajja eyo nga yazannya ne Dennis Josiah nga ye taata wa Dennis Josiah era wamu ne mukyala Christine Sendi nga Dennis Josiah ye mutabani waabwe n'azannya nga teyeetaaga kulaba ku mwana muwala Jacinta Balyegomba mutabani we Dennis Josiah gwe yali aleese okubeera nga awasa oba nga aleeta mu luggya lwa mwami Kagwa Ramathan. Mpozi ate neera mumujjukira bulungi nnyo mu firimu emanyiddwa nga Ensozi Tezisinkana. Mu Nsozi Tezisinkana eno yazannya ng'abonyaabonya Farida Walden nga mbonyaabonya olw'okubanga nti kitaabwe yali amaze okufa ate nga ye yali muganda wa kitaawe wa Farida Walden. So yali asazeewo okubeera nti olwokubanga taata wa Walden yali amaze okufa olunayagala ate awase muwala we awase muwala we abeere ng'amuzza mu bufumbo ekintu mama wa Farida Walden kye yagaana. Mukulu Kagwa n'anyiiga nnyo n'abeera nga abagoba ku ttaka kitaabwe lye yabalekera bw'atyo Walden n'agenda ng'abonaabona. So Bambi Kagwa Ramathan ono yafiiriddwako kitaawe olunaku lw'eggulo Bambi era nga tugenda kubeera nga tumuziika olunaku olwaleero ku ssaawa 10 ku lw'e Masaka awo ekitundu bakiyita Mpugwe Bambi. Muganda waffe ono katusabe tumulekere bulungi era nammwe abawagizi baffe abali mu nsi ez'enjawulo ez'ebweru abali mu Uganda abali mu nsi zonna zizigenda ku mentioninga tumanyi bulungi nti munyolwa wamu naffe okubeera nti muganda waffe ono aviiriddwako kitaawe amuzaalira ddala. Kiki omanyi ku Kagwa Ramathan ono era firimu ya Kagwa ki eyasinga okubeera nga ekunyumira? Mpozzi ate era n'ekirala tugenda kwerabira mukama waffe Hussein Kagolo nannyini wa HK Movie Industry. Mabegakaawo myezi giringa 2 yafiirwako mukyala we ono ayitibwa Mama Nadia. Mama Nadia Bambi yafa y'omu ku bakyala abayimirizaawo industry eno ng'etandika kubanga tujjukira nze wamu ne Bakagwa ne Balutaaya omukyala oyo Bambi yatubeerawo nnyo nga industry etandika naye mukama yamuggyeewo emyezi 2 mabega era ng'omukyala oyo Bambi yabadde abatolinga oba nga alwanagana ne kansa amabeere kansa yagavunza era n'abeera nga asaanawo n'afa Bambi. Kitalo ddala. So ng'ate ne mukulu Hussein Kagolo oyo gwe mulengera awo era omwezi gwe gumu emyezi 2 emabega yafuna accident. Yali avudde mu mmotoka ye n'alinnya booda nga jjaamu mungi bw'atyo emmotoka n'emutomera yamutomera ku booda era kati bwe twogerera amagulu ali mu kugajjanjaba Bambi ng'atambuza miggo. Mpozzi ate katusabe Katonda emyoyo abagenzi abeere ng'agiramuza kisa ate era wamu n'abaagalwa waabwe baleka mu nsi abeere ng'abanaazaako ennaku baleme kubeera nga bali mu mbeera ey'okubeera nga abeekubagiza buli kiseera. Wiiki ejja tugenda kuba tubatuusaako puroguramu endala egenda okubalaga abazannyi bammwe abaffe omwe ab'enjawulo abaatufaako naye nga temumanyi nti baafa era nga mulowooza bakyalimu mu nsi nga naye baafa dda Bambi. Tugenda kuba tubatuusaako profiles abazannyi abo firimu ki ze baazannya mpozzi n'ebifaananyi byabwe eby'enjawulo. Mwebale nnyo mbeere nga musubscribinga ku channel eno muleme kubeera nga musubwa film ebyafaayo by'abazannyi mpozzi n'ebibeera byakagwawo eby'abazannyi n'abayimbi wamu n'abantu abatutumufu mu Uganda. Musubscribinge mweraba.